tulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo tera okubeererawo abantu bange tulina Spy olunaku olwaleero owa Mission Changing Lives organization abamba buli abone balowooza kinene nnyo balowooza kinene nnyo organization kinene nnyo era kinene oyagala tujja ku mulamwa mwebale nnyo okutulaba ndi happy okulaba Reuben ng'afunye ka smile okimanyi nti n'ettama likendereddewo mbuza buganda kati bagenda yomba lwaki mumwogeza ayogera naye kisinga okunsanyusa nti Reuben musanyufu Spy nnyo tubale kuteeka kasiko ku matama nanga Amina tugezaako okimanyi nti bwe namusangira luli ne wemusangidde kati there's a very big change kati weegatta n'okwegatta omumwa kati n'omumwa gwegatta abasawo bagambye ki abasawo bagambye zinawo kasobola ofuna treatment ewaka so long as the bill is cleared. How was the process? Process yadde nnungi olaba wano we tuli Mengo but I go the best abantu abakabi bamu bavudde malwaliro amanene they were two. Wow. So ne babeera wamu babadde nga bagiraba story erwaninga ku mutimbagano bagoba wabanoonyeza nasooka nayita mu malwaliro ag'enjawulo nayita mu Nsambya HK I went to Mulago neri expensive but mu kuweyingamu nti kiri kitya so nenfuna abakabi oli yatugamba ne munaagenda e Kenya still same thing kati twafuna oyo omusajja bambi nantegeera ng'atera okunfollowingamuko n'awuba ng'asobola otuwuliriza ne beegatta era kyobola bajja kusajja lenga yaliyo koolo twali bagumu nga naye mugumu kuba yamugamba so ogende weerowooze yamugamba agenda weerowooze era ne tuddayo waka n'atulagako n'abantu abawonye bakozeeko abamu nga n'akaba kavuddeyo so we yalabako bw'ati kwe bakozeeko n'aguma saba mukama akufiireyo swiri bandayo n'omwana yakaba nempulira nga n'amazzi gagambita awulira kati essanyu bye byonna kati ekyo kimulyani yakireese Liam Voice yamwokyezayoko kwagiddeko ssente kati ekyo kimuli ogenda kiteekawa kyengenda kubeera nakyo yaŋŋambye agenda kiyiwangako amazzi okumala omwaka mulamba kubeera nakyo yakuleeteddemu ekya plastic anyway abanajja abalala bajja mulefu yaŋŋamba ajja kudda mwaka omuloopu ndi musanyufu nnyo bannaye okulaba nti Reuben kati ayinaku ka smile ngenda okwogerako ne Spy abeere nga tunyonyola ku nsonga zino kuba engeri gye tuli mu ddwaliro saagala nnyo kola kwajagala benakusamaza bantu. The good thing is that mumulabyeko mutegedde nti ebintu bya Mission Changing Lives bya ddala si bya bulimba mwongere omwettanira ngenda kulinda omwana ono asooke awone asobole okwogera asooke nnyumye naye bulungi emboozi otherwise kati muyinza okunzija emize si bwe kiriyo naye nga HK thank you so much olabira ddala nga wateekayo vidiyo yo comments n'abantu ebyayogeranga byamotivatinganga nnyo nze noono yes obawo side eri ne bakomentinga abamu waliwo yagamba someone said ntaddewo miliyoni 2 bw'avaayo nga mulamu but is okay nga taliiwo zituwa abamu ne bajja ne boogera kambe ebimalamu amaanyi bannaye ndowooza wona aba n'erinnya ogenda tulinnya anafuna bwoti erinnya ojja tulagako yakiwulira tujja kiwulira ssebo akuba okutyako nyinamu ennaku zino Reuben baagala mutwala bangi target simanyira kankyogere nga oli wano kugambye buli omu agala bw'avaayo wange baagala mutwala bamukuze babeere naye bamulabirire baagala biwedde abamu bawooza marriage babebi gaalo bannaye abaana abo gwe HK avo abakajja batuuka n'okuddwaliro ne mugamba be open tell me what do you want like yanga banayenze kankuya omulabyeko okonye mstamp mwenu bamuleke
Nange okujjako ku kitanda n'obeerako ne smile ng'eno, it is very beautiful and amazing. Era tukyebaliza Mukama. Abantu ebiseera ebisinga ojja okumulaba nga muli mu maziga. Naye Reuben kino ky'otuuseeko Mukama Katonda y'asinga okukimanya era ekitiibwa kimuddire. Kuba ndowooza olaba banno munnange tebalina n'amaanyi gaseka. Okitegeera. So njagala okwebaza Mukama ow'ekitiibwa nti yeebale kumuyamba kumutuusa ku kino. The last time we nali ne Reuben katono nange nkaaba amaziga. Yo ng'eno wazimbye nga tasobola yadde n'okwogera naye kati n'ettama likendedde. Kale banaye ngenda kweyongerayo ne Spy tubeere nga twongera okunyumyamu ku mpozi ya Reuben. Mwebale nnyo abasapootinze abasobola abataasobola abamwagaliza obubi mwe twabakwasa Katonda naye ng'ate ffe tukyagenda mu maaso n'okufolowinga emboozi eno ate paka we tunaagituuka ku kinyusi si kyekyo Spy. Amina weetuli mpaka. Kale ndowooza abantu ojja beebaza oluvannyuma ng'ofunyemu olungu bano si bwe kiri. Kale